Ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti ewedde twakulaga bannakibiina ki FDC nga bakwasibwa ab'ebyokwerinda kuno oluvannyuma lw'okusangibwa mu ggwanga lya Kenya. Twitter ya Kenya yasanga abantu 36 nga bakola bali Kisumu tetegeera bulungi bye bakola. Banna 36 bategeeza nga bwe bali bagenze ku misomo mu nteekateeka z'ekibiina kyabwe ki FDC ekiwayi kya Katonga Road. Baatujje Kisumu ddala ku senta ekulemberwa ekkanisa y'Abakatuliki gye twabadde tugenze okukola training mu by'obukulembeze. Okuva olwo bano bali mikono gy'ababyakwerinda. Olwaliro baaleeteddwa mu kkooti e Nakawa wakati mu by'okwerinda eby'ekitalo. Mu kutuusibwa ku kkooti bano bazze bakuba omubala gw'ekibiina ki FDC. Okusinziira ku ludda oluwaabe nga lukulembeddwa mu Richard Birivumbuka ng'ennaku z'omwezi 22 na 23 bano bagenda ekisome mu ggwanga ly'e Kenya n'ekigendererwa eky'okutendekebwa mu bikolwa eby'obutujju. You all travelled from various places in Uganda to Kisumu in the Republic of Kenya for the purposes of providing or receiving terrorism training. Omusango ogubasomeddwa gulese abavunaanwa bali mu kwewuunaganya era bamu balabiddwako nga bali mu kuseka olw'okusoberwa. Omulamuzi Erias Kakooza abategeeza nga kkooti eno wetalina buyinza buwulira musango gwabwe kubanga gwa nnaggomola. Kino tekiyigudde bakwate nga baliwamu ne bannakibiina babadde mu kkooti batandikiddewo okwoloba ennyimba ez'ameenunula. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko n'abamu ku bakulembeze ba FDC ekiwayi ky'e Katonga nga bano basigadde beewuunya emisango egigguddwa ku bantu baabwe. Fenga FDC tetwetabangako mu bikolwa bya butujju. Bano abakulembeze ba FDC tuyinza bayita ba terrorists. Tunabo nga ate Kenya etuvunaana nti amagye gamwe gajja wano bigakolerawo ebikolobero. Tujja ko tubuuza palamenti enkya gavumenti tubuulire amagye gafu gaatuuse gati Kenya baba baadde bagenze kukwata abatujju nti bano bagenze kubasomesa bya butujju ali yadde agenda basomesa naye mukwate. Erias Lukwago nga yakulira ekiwayi kino agamba kino kigendereddwamu kuzingamya ebigendererwa bya kibiina kyabwe. Ono atubulidde ng'olukuŋŋaana bano lwe babadde bagenzeeko bwe babadde balumanyiko ng'era bayise mu makubo matuufu mu kibuga kya Kisumu e Kenya. NGO tukolagana nayo eri Kenya yateekateeka era mu kuteekateeka nekwata programu netugiyitamu ng'abakulembeze netugikkaanyaako ng'egenda kubeera ku nsonga za bukulembeze governance, egenda kubeera ku nsonga za communication, egenda kubeera ku nsonga za leadership general. Ne gavumenti y'e Kenya eri nebasikampiirako nti bayingidde Kenya tebayita mu nkukutu. Kati bano bakuddukira mu kkooti ya ssemateeka okuwakanya emisango egigguddwa ku bannaabwe. Gino emisango gimenya ssemateeka nga bwe ngaali tosobola kuleeta muntu n'omukidnapping n'omukyekenda tewali extradition order tewali deportation order efulumizibwa kkooti zeeru n'omuleeta butereevu kkooti yawa ekyo kimenya mateeka. Wano abamu ku b'eŋŋanda kw'ossa ne bannakibiina ki FDC balabiddwako ng'amaziga gabayitamu olw'abantu baabwe okusindikibwa eruzira. Abakwate basindikiddwa ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja.